Oli buterevu ku Kyagwe TV tukomyewo neera mu programu Labuka ne Doola. Kyagwe TV nakugamba ogifuna ku YouTube ne ku website ku www.kyagwetv.com. Tukyali mu programu Labuka era n'abawala bano abagenda ebweru kuba ebyeyo emboozi zaabwe nnyingi ate nga nnyuvu kyokka era nga za njawulo buli omu alina engeri gy'akinyumyamu mu bulungi oba mu bubi. Bingi bye bafunyemu, bingi bye byekokkola, bingi bye bakunyumiza ne bikuleeta okwewuunyisa. Bangi bejjusa, bangi abaagala ate okugendayo nga batiitiizi. So y'ensonga lwaki tukuleetera abawala bano bakulabule oba n'abalenzi ababeerayo eyo nga Kata ababeerayo Omaani ababeereyo abagenda okukola ogw'obukuumi tujja kuba tukubaleetera. Bagenda kuba batunyumiza emboozi ez'enjawulo naye nga ddala bakulabula gwe ayagala okugenda oba naawe aliyo nga tomanyi bw'oyinza kukwata ssente zo. Twalaba Nakimuli engeri gye yatunyumizaamu emboozi era nkutumiddeko Nakimuli gy'oli yonna naye n'olwaleero nkuleetedde omwana muwala musaayi muto agenda kuba atubuulira kiki ekyamuleetera okugenda eyo gye yagenda. Yafunamu naye ate era bwe yali nga ali eyo ku kyeyo alina bye yalaba ebyamukanga ebyamutiisa. Kale olunaku lwe yasooka okutegeera nti mu ruumu ye gye baamuwa okusula mulimu omulambo kyamukanga nnyo. Oba oliawo n'endowooza nti ayinza obutayagala kuddayo kyokka waba akunyumiza akugamba ayagala kuddayo. Agenda kuba tubuuzaako n'oluvannyuma tubuulire ku mannya ge tweyongereyo. Nze Nayiga Dora, programu Labuka. Nkwaniriza ku Kyagwe TV. Batolere ku salaamu obabuulire ku mannya go. Assalamu alaikum warahmatullah. Sanyuse nnyo amanya gange nze Nabukanya Jawuhala banviira mu mukono. Sanyuse nnyo okunkyaza ku Kyagwe TV. Kakati Jawuhala wagenda ddi? Nagenda 2022 e Saudi. E Saudi. Ekirowoozo wakifuna otya? Ki ekyakuleetera okufuna ekirowoozo okugenda e Saudi? Nali nina sister wange yali Saudi. Ali Saudi n'azimba nange ne mwegomba nange nesikirizibwa okugenda wa sobola okugenda e Saudi nange nsobole okuzimba. Kati sister we yazimba maka yazimba rentals. Nozeegomba nga nawe oliyagala kubeera n'ennyumba n'ogenda. Kati wagendera mu kampuni oba muntu ye yakutwala? Nagendera mu kampuni. Okay, kati watuuka mu kampuni sooka ompeeko ekifaananyi kiwasanga mu kampuni gwe kuba buli omu kampuni agisanga bubwe. Waliwo abaferebwa, waliwo abasaba ssente, waliwo abalimbibwa tebamala mu kampuni omwo ennaku nnyingi. Mpaako ekifaananyi kikiwasangayo? Alhamdulillah nze we natandika okugoba ku bintu byange kuba jjo tebandagamu tunali sigirina. Kati we natuukamu eyo kampuni nengendayo we nagendayo ne bamuzoe nandagamu nti konze nedda. Naye nali neewandisako bino ebyoku masomero. Kati ne baŋŋamba emyaka gyo tetugenda kutwala, emyaka gyo mito. Okay. Naye lwakubaga biri bye twewandiisa nze nali sinnaba kuyingira mu kompyuta. Kyobula nayitawo kuba nakaaba nnyo nga ntuse ku kampuni nga bagambye oli muto. Ng'oli oyagala kugenda? Nze mpulira njagala. Nga totya ku bye banyumya abawala nti eby'Obuwarabu battirayo abantu byonna babonyaabonya nga tobitya? Nga sibitya. Sister we gye yali abeera yali ng'akuwa ekifaananyi nga kirungi? Nga mpa ekifaananyi kirungi kale nga nange ku TV ndaba ne babonyaabonya naye kale nga sibyengiko. Ng'owulira oyagala kuzimba nnyumba? Kaakati wagenda mu nsi kimpozi? Nali Saudi Arabia. Kati mu kampuni eno abaana abamu bavaayo nga tebategedde we bagenda kukolera ne babasoosa ku katale naye wawulirako be balinga mu ttale. Kati gwe wava eno ng'omanyi gy'ogenda okukolera? Nze nagenda okuva eno kubeera ogenda wali eri okusayininga. Nze kampuni gye nalimu ogenda wali okusayininga ne bakulira omulimu gw'ogenda okukola ne ssente z'ogenda okufuna. Ava eno ng'ozimanyi osobola otuwulirako ssente? 9,000. 9,000 ze wakoleranga? Nali nkolera buli mwezi. Naye ng'emirimu ng'olaba giri wafe nga zijja mu ssente ezo gye wasangayo? Gyali mingi? Emirimu mingi. Tewejjusa ng'olaba emirimu mingi n'ogamba singa sange. Sejjusa kuba olw'ensonga ebiganda nali sirina kyenkola ng'ate ng'ekyantwala
nga zo sente wembanze kutte nsobola okuzikola mu kyenjagala. Okay, kati otuuka soko nyumizeeko njaganya akabuzi k'ennyonyi soko nyumizeeko olunaku olwasooka okutuula mu nnyonyi njukira wali mwana muto wali walinnyako mu nnyonyi naye wali tolinnyangako kati sooka onbuulire onyumizeeko awo ku mboozi y'ennyonyi kye wawulira essanyu. Kale nze nkulinnya ennyonyi n'akaaba bukaaba nga olowooza ku mami ne dadi obalese nga mbalese nga ate ng'ekiseera ako sigenda kubisazaamu bw'ate nkole kimbireke netandika okwejjusa nenkaaba era olunaku lwe nalinnya okugenda e Saudi nakaaba ne lwe natuuka kubajjukira we twatukayo tibajja ne batupiikingayo ne batutwala ku kampuni. Ani abapiikira? Nini kampuni ey'eri e Saudi. Kati eno kampuni yawa ne batunda mu kampuni y'eri e Saudi. Ate eno nze gye nali muganda we gye yatuteekamu ya muganda we owe Saudi najja nabapiikinga abatwalawo. Naye nakaaba nnyo kuba we natuuka e Saudi ku kisaawe ne batugyako amasimu ne batugyako zi passport kati awo nenkaaba nnyo nga ndabira ddala ate ndi mu kufa kwereere. Netandika okukuba buli bufaananyi bw'olabanga abaana bafa. Kati temwalimu balala bakaaba? Mwalimu naye kale abamu ate bo baali bakubako ekyeyo. Kati mwagendanga abaana bameka okuva ku kampuni? Twali abaana 36 abaatukiramu eyo kampuni naye nga abaagivaako eno kuba abamu baabawula nga bagenda mu nnyumba direct kati fe abaali bagenda okukola emyezi twali 36. Kati otuuka olunaku olusooka okaabye biwedde omaze osirikako ennaku nga mmeka? Kumpi wiiki nnamba. Ng'oli mu kukaaba nga tokola? Anti awo twali tetunnabakola. Nga temunnagenda mu biyumba gye babagaba? Tetunnabagenda kubajjukira bwe baatujja eri ku kisaawe ne batutuusa ku kampuni awo enkeera ne batutwala ku big medical tukebera bamala okutukebera ne batuwa zi uniform ne batuwandiisa okukola mbu tuyingidde mu Saudi. Omu yatunyumiza n'agamba nti sente za uniform oba ne sente zibamuguliramu perfume ebizigo bazimutemako ku musaala gwe era tebamuwa musaala gwe era abatemako ezo sente ze bakozesa. Gwe kyali kitya? Nze we natuuka njukira ffe baali batusasula nga 22 bwe baali batusasula kati ffe era twagenda okuva e Uganda nga 22 atugenda nga omusala bamaze ogukola ogufulumya nedda kati ffe twali tetukoze omusala bamaze ogufulumya naye olunaku lw'ova e Uganda n'ogenda e Saudi bwe batandika okuba ne bakuwa sente so oba okoze oba tokoze. Kati bazitemako eza uniform ngabo baali balungi. Kati wanene we mwasulanga mu kampuni y'eri e Saudi ebyokulya byalinga bitya? Ebyokulya byali birungi baali batuwa breakfast batuwa lunch batuwa supper. Abo nga balungi oba kampuni zino kisinzira kampuni gy'oba ogendeddemu. Waliwo omu yanyumiriza weeks 2 ziyamala awo mu kampuni y'e Saudi naye nga bali akagaati babawa akagaati kamu buli lunaku ne caayi ate nga busukaali butono okumala weeks 2 gyebiri naye kisinzira kampuni kigy'obeeriddemu tutte. Kati okaabye wiiki ekiyumba okiyingira ddi? Mweke eyokubiri ekiyumba nkiyingira mpezizeera wiiki ne bampa boosi emyenda kubajjukira ATM yange yali tenaba kufuluma ati banaa kugenda. Ndagu wali mugezi wali olina ne account already? Jjukira kampuni yaffe yali etuwa buli kimu kuba yo nga ye yali etusasula sente nga sente zaffe tuzisanga ku account. Kitegeeza omwana ayagala ogenda ebweru agende mu kampuni esobola omukolerako ebintu byonna ko nga aliwo abagenda kati balina ne accounts sente ne baziweereza abantu baabwe eno ne bazirya. Kati njagala onyumiza olunaku olusooka ekiyumba kyali kyenkana ki? How are you? I'm fine, how are you? Your name is Sakoya ma annual. Okay, place ku drop inze onyumye omazeyo buli kimu kiri bulungi nate date wa mugandi. Date wa Somboyi. Basi
I urge you members, let's not deviate from the good discipline, the good morals we have been exhibiting. For you and me. We make a good combination. For you and me. We make a good combination. Say what L-O-V-E. It's a dance kuma vivi lava show and it's on my knees. Yeah, girl, don't deny your love. Girl, the source of life. Rasana kakuma jagalo full of life. Yeah, and no complete love. For you and me. For you and me. For you and me. For you and me. Chagwa TV kwoli butelevu mu program Labuka ne Dora. Nakugamba osobola okutufuna ku YouTube, following ku Facebook, subscribing awo. Kagamba ogenda kuba okalaba konna ne mukadaawo ojja kuba otufunanga butelevu. Mpozi teweerabira na kusharinga. Mkutumiddeko nnyo mwami Kabugujjuma. Nina Mukasa Mary, mwebale kutulaba, mwebale kuwabula, mwebale okuteesa. Olusisira lw'ebyobulamu ku Herona Hospital lino lisangibwa Kisoga. Otuuka e Mukono okyamira Wantoni, awo ku Jinja Road Wantoni okyamira n'okwata ku Kyekatosi n'otuuka e Kisoga. Si wala nnyo, genda bakujjanjabe bakulongoose obulwadde bw'ensenke. Obulwadde obulongoosebwa ku ssente nnyingi. Herona Hospital evuddeyo ekuyambe nga tujaguliza wamu ne Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 31 ng'ali ku Namulondo alamula. Dr. Mukalazi gyali akulinze n'ebintu ebirala bingi bibakulirayo. Balina keya obukyalo obulubuto gendayo n'obulwadde obw'enjawulo bajja kuba bakwaniriza musanyu. Olwaleero tusinzidde wano ku Countryside Eco Resort ku Kayunga Road Empoma nga bwakaviira ddala mu kasenta ak'Ekisowera. Tuli ku mboozi z'abakadaama, biki bye baalaba, biki bye baafunamu, biki bye bejjusa. Nze Nayiga Dora. Subscribinga. Twakomye Jawhala Nabukenya nga tubuulira ebbanga lyamala ng'akaaba naye era oluvannyuma n'akola ekyamutwala. Ebiwalabu wadde okaabye, wadde okoze eki, olina okukola kubanga oba tolina kyakuzza, obeera wasalawo. Nabukenya, kati omaze okukaaba, oyingidde mu kiyumba bosi akukimye. Ekifaananyi ky'ekiyumba, nnyumba yali efaanana etya? Kuba abamu bagamba floors ziyinza okuba nga 4 oba 3 naye ng'olimu omukozi omu. Ekikyo kyali kyenkana ki? Nze ekyumba kye nasookeramu yali apartment naye nga nkola mu nnyumba 2. Apartment omuwala eyankima ku ofiisi yali alina apartment. Kati ewa maama we ng'alina zi floor 3. Ng'oli omu? Nga ndi omu. Wow. Oyo omuwala alina abaana 2 nga ndabirira abaana nga nnongosa naye apartment. N'ogenda ne wamama? Ngenda ne wamama. Ewa mama waliyo baani? Ewa mama we waliyo baganda be. Baganda be baali 9 ne maama we be bantu 10. Miri ngoma akafaananyi k'amasowaani kubanga bagamba abawalabu balya nnyo. Buli kaseera balya. N'okola mirimu ki bannange? Abantu 9 ogatteko bali ne bali abaana 2 n'omuwala bantu 12. Ennyumba 2. Omuntu omu. Mirimu ki gye bakolangayo? Ono ow'omuwala nali nga nnongosa apartment nga njoza nga ngolola naye ng'okufumba sifumba nga nsula n'abaana nze mbeera nabo. Kati ne wa maama we nga njoza ngolola nsemuula n'okufumba. Ne wa mama ng'ofumba obikwasaganya oti kukola ena ate ng'ogenda neyo. Ne ow'omuwala nga nkolayo wiiki. Ne wa maama we nga nkolayo wiiki naye bwe mba nzija wa maama we nga nzija n'abaana bange abooli nga bafuuse babo ng'era bamanyi ggwe. Waaw. Kati okufumba ogambye wa maama naye wafumbanga ne w'omuwala ng'ofumba. Kati eno wiiki gy'otakoze wa maama ng'ani akolayo? Nga tewali anti era nga wenzira eri
ng'obisanga n'engoye n'ozisanga ezaawe buli kimu nga nkisanga n'ebintu ebya wiiki naye bannange gwe mwana gwe nga wakola nnyo nga bakusasula sente mmeka era nga bansasula emitwalo 9 sente zaali nnyingi njagala ng'omaze mirimu ki emirala okwoza ngoye okufumba n'okugolola n'okulabirira abaana bali mu bbanga ki omwana omu yali wa myaka 3 omulala yali wa myezi 8 yaka abo baba tebavuma kuba bagamba abaana beeri bavuma abazungu naye baba bamenya bakumenyanga ne weetama watuuka akaseera awo ne weetama kubanga emirimu gyali mingi tolina woowummulira wogambira nti noowummulemu abaana bebazuukira bannange si egwakaaba tewaddamu n'okaaba ataddamu kaaba essimu baagikuddiza ddi bwe nafuna boosi essimu ne baginjiriza otandise okukola olugambo lweri olutuweereza eno otubuulira ng'abaana bwe bali abangi bakusumbuwa towummula ani gwe wasooka okunyumyako naye emboozi kuba we tuba tukola ku ofiisi nina gwe nasangayo ate nga weeno ekiyungu ng'owasanyuka nasangayo kati nga yakaweza emyaka 2 ng'ali mu gwakusatu naye ng'eyagenda mu kiyumba kirala ne mukyalinga ennamba nedda twali ku kampuni y'emu naye ng'ebiyumba si byebimu ne mwegabira ennamba ne mutandika okunyumya ekiri mu kiyumba kati awo nga bwe batuwa ku magezi fe abaakatuuka aba bagamba olina kukola kino olina kukola kino kakati ebizibu ebyo byakutuukako ebyo like okukoowa okwetama stress wagitwalanga otya nga mbeera ku ssimu yange kale mu kusooka wano singa n'omenyeka ennyo naye otuuka ekiseera n'omanyira n'ogamba kyekino n'omanya nti eno teri maama teri taata n'okaaba otera ng'otuuka ekiseera n'okaaba ng'olaba bikususeeko neweegumya wekka n'ogenda ku tiktok n'odda ku mirimu gyo n'okola tewawummuliranga ku tiktok ogiwummulirako essaawa 9 wakiro bwawummulanga ssaawa mmeka emirimu okugimaliriza nze sirina budde bwe nali mpummula ng'okuwummula kwebaka ate weebakawo katono webakawo katono ozuuka ku 11 weebakanga ssaawa 9 n'ozuuka ku 10 n'osigala ng'okyategeera tutegeera ensonga lwaki batugamba bakaddaama twavaako mwavaako olw'okuba temufuna budde bummula ate bingi byemuyitamu emirimu nga mingi abantu 12 ennyumba 2 kale ng'oli omu singa bateekawo abawala 2 lwaki wakomplainingako n'ogamba bannange emirimu ginzita anti kyansukkako kati ng'omuwala kyayagala nga baagala bangule direct mu kampuni anze wa mama nsobola okukola ewuwe n'ewa mama we neŋŋaana twenagala nenkuba ku ofiisi nembagamba enamba za ofiisi mugenda nazo kuba tuvaayo nga bazituwadde mbakubeera nembagamba nembagamba ekisooka n'ennyumba nnene ennyumba yandibadde nnene nga nkolamu emu naye nkola mu nnyumba zikutika n'abaana kati ate baba banyongeddemu emyezi mirala nembagamba nzizeeyo ne banzijjako wifi kati awo nga kubawo nali ndi myezi 3 obanzijjako wifi naye nga okusasula basasula bulungi ejja emyezi 3 emyezi 3 ofiisi nga yensasula jjukirawo nali ngaawo simanyi kuba ne kaadi yange bati banakujimpa nga ofiisi yekyagirina ATM ofiisi yekyagirina nga tomanyi oba sente ozifuna oba tozifuna nga tobuuzako ku kampuni eti bannayifuna kati wayitawo emyezi nga 5 ngaawo ntandika okufuna message ku simu yange sente webaziteekayo sente bweziti nga zijja nga zonna 900 nga zijja zonna nga weesiimye 900 ku myaka egyo wasanyuka wasooka olaba message yasooka wawulira otya nawulira essanyu n'otandika ozitematema ennyumba n'olaba ng'omaze oggezimba naawo nali sinaba ngaawo ŋŋamba njagala kugula ki kakati Joel kati mwekyo ekiseera kiwamala yaawe biki bye waawulira nga bikunyigizira ne biki bye wejjusa awo mwaka akaseera ako ng'emirimu mingi oddeeno biki bye wejjusa awo emirimu gyali mingi nga njagala kukomawo ate nga sisobola kukomawo ate oba nga tonakuweza myezi 6 n'oweekyanga nti odda baagala obukadde 5 ayiba wali tolina ate nga tobulinawo kati ensonga lwaki naguma kati weneekyanga ne mbagamba nzizayo emirimu mingi ne banzijjako wifi awo mu kaseera ako nali sinaba nakutandika kugula airtime weeyo nga sibimanyi
kati awo nga sirina kyesobola kukozesa naye basupervisor bwe bakitegera nga laba siri online ne batandika okunkubira nabo baali balungi abafollowing omwana waabwe gwe bakubira direct ne bakubuuza ki ekibaddewo kati naawe nendwala nnyo omutwe gutandika okunnuma olw'ebirowoozo ati teweebaka ate nga seebaka ate awo ekiseera ekyo bwe banzijjako wifi ne banzijjako n'emmere nga tebakyampa nga tebakuwa mmere okumala bbanga ki okumala wiiki namba nga sirya mmere ng'okola ki naye nga ngenda neesina amazzi nonyo ng'obeerawo ku lw'amazzi nga baagala kutta lwadda ki ndowooza baali baagala okunsita kakati wava otyamu ekyo ekizibu ekiyumba kati we namala ningamba supervisor nansendekera airtime nenkubira nyini kampani oyo yennyini n'obaloopa bano tebampa mmere n'abakubira essimu ne babagamba mumukomyewo era ne bankomyawo ne banzisaayo kati tugendeko wane n'omu by'ensula omanyi abamu bagamba babawo obufaliso obutono oluusi ebyokwebika tebabibawa gwe kyali kitya kati ekiyumba kyange kyekyasooka ekiyumba kyange ekyokubiri kyenagendamu Zinjako jawala mu kiyumba ekyasooka just emirimu gyokka gye gyali emingi okay kati ng'otunudde mu kamera omwana omuwala ayagala okugenda ebwerwe biki bye wandimugambye ebyajja nga yeetegese okuva nga otandise okulinnya ennyonyi n'okutuuka mu kiyumba yeetegeka atya mutegeke atagendangayo yes alina okubeera ng'ate mukakkamu eri abawala tunula mu kamera obagambe omuwala ayagala okugenda e Saudi alina okubeera nga mukakkamu n'olaba nga bosi okyakugamba tikiriiyo bwefuule musiru ye abeere mugezi naye ng'ate gwe okimanyiye gwe mugezi era ababosi abo batyenenya abatuwa ebintu byokozesa naye eri tetukkirizibwa kubba naye oba olina okubba oyiga otya okubba ye ng'obba ki ebyokozesa nga ki osobola okubba emmere kuba ng'ofumba emmere naye tosobola kugirya ogifumba bulungi oba tugambe ejjawuhala nti osobola okuyiiya n'ofunamu ekintu kyoyagala okukozesa engeri oyiiya otya ogenda babuulira engeri gye bayiiya bafuneemu ebyo ebintu byebagala ebyokozesa kati ebyokozesa ng'ebizigo sabbuuni kaakati bw'oba ng'olongosa ebisenge by'ababoosi bo olina okufuna akakebe k'ebizigo akakebe akakalu n'ogenda buli kikebe olina okitoolako ebizigo buli kikebe ky'ebizigo teri zikamera zikamera gye ziri kaakati okola otya nga bagenda okulaba buli kakebe nga okatoolako eyo kamera okwata akagoye konna n'ogibika n'otandika okutuula kale olabe ogenda otuula ebizigo ebigenda okuleetera embalabe bigenda okusanyawo ate kati tuli ku ebyo just ofunye ekizigo ekizigo tukimaze tufuna tutya ekyokulya n'ezo zipaadi oli mu luumu ya boosi wo gw'ogirongoosa genda nakaveera anti ffe be tukozesa bizibaala buveera gwe kiveera kyotekamu kasasiro mwoyoya zipaadi zo oba ogeze mu ky'abaana n'otulayo nga 5 n'ogenda mu kya boosi yo n'otulayo 5 kati bwakizula nti buli wojja otuulako si bwe buzibu obwagenda okukuba tasobola kukimanya kuba naye omugamba nkati mba nkozesa ki nate talina kyakuwa kati pads tuzimaze kati ekyokulya wensinga kweraliikirira ekyokulya ekyo kyo teweekweka kikwate weba fridge njala ekulumye kijjeeyo tulire ddala wali mu kamera osobola n'ogikookoonyaako ekyokulya naye nabukenya nina leero ne balabira ddala nti watudde kati gwe ki ekyakulumisa enjala wiiki nnamba ng'ate wali osobola okutuula anti awo nali ndi mupya nga sinaba kukola kikuyiga ebintu bino wabiyigirawo ebyokutuula ani yakuyigiriza ebyokutuula naye mikwano gyange gyosooka ne giŋŋamba nga lwaki ofa enjala yagala tukuzeeyo ng'oli mufu kolaba oti naye nga ntya otya zikamera otya okutta bagamba bw'okola ekibi eyo bakutta naye wasookera ddala okutoola watoola ki kyenasobola okutoola natoola zaali zi apple kuba zaali ziri awo nga tebanaa kuzirokenga mu fridge ate gwe enjala ekuluma naye enjala yali ekuluma wali ozeegombye bwegombye enjala yali ennuma n'otoolako emu bbiri zaali nnyingi totoola butini toola bingi nga bya wiiki
n'obyoteekako mu luumu yo n'olyako mpola ng'olyeyo n'abaana mmwe ezo bisikuiti oyo tomulekaawo notuulako mu kiveera omuteeke mu kiveera zino ziyunifaamu zaffe ze batuwa ng'oteeka mu bisawo ng'obuyamba ekitegeeza bwe tulaba ku tiktok bibeera bituufu tabeera content biba bituufu bannange kaakati tuli Butagwa TV Prudence Junior School twalayo omwana bali Kisowera ku Kayunga Road bajja kulabirira bulungi omwana tusinzidde wano ku Countryside Eco Resort tuli ku Kayunga Road kilomita 7 okuva Mukono mu town nze nayiga Dora program labuka tumulamu katono tukomawo Soko ya annual. Maloke place ku drop nze onyumye omazeyo buli kimu kiri bulungi nate date wa mugandi Date wa Somboyi. basi You and me, marine soldier, me and you, na na na. It's so funny, 'cause me and you, we make a complete, yeah. Send me that pillow, my girl, you're sweet like pineapple. Once you love is a one. program labuka Butagwa TV subscribinga kona mukada kukola baawo ekigambo subscribe wekiri kikonemu osobola ne mu comment section no wayoko ku bubaka bo Mary na Mukasa bo bali kutulaba n'abalala mwenna sharinga program bino si bya kisiru ogattako yakulabuka sharingira omuwala ayagala okugenda ebweru sharingira n'oyo aliye ebweru Nabukanya alina byekoledde mu sente ze yafuneeyo tujja kuba tutuukayo ngate mwana muto bangi bakaaba nga bakoseza bubi sente zaabwe tubadde tugenda mu kiyumba ekyokubiri kyakubiri tugenda mu kyakubiri tubadde tuva mu kisooka iye kakati ekyo ekisooka twavuddeyo dya ekisooka twavuddeyo awo nga ndwadde ne banza ku ofiisi ate walwala kibutalya era butalyange emirimu mingi ng'okoyo omugongo nga gukuluma ne bakutwala ku ofiisi baani abakukima babosi bo bosi wange yennyini omusajja owawaka nedda oba oli omukyala kubajjukira omuwala eyankima ku ofiisi kati baali bandika wa maama waabwe kati ng'omuwala tebakyankima kati awo nitandika okulwala ng'ate emirimu gisusse baganda be bansumbuwa bambonyabonya buli omu baganda be baali ba myaka emeka baali bakulu balenzi bawala baali bawala abalenzi bo baalimu babiri abasigadde nga bawala abawala nga bali mu myaka gyo nga bansenganako oba ng'abalala benkananga gwe nga banvuma bagamba ki kada bakuyitanga linnya ki baali bampita Jojo Jojo nti lyerinnya lyo libakuwa anti jjukire bo baali abawalabu amannya balwawo kugategera lyakuyitira gyokola ki gyogenda nagwe Jojo you come here baali bamanyi English mwalimu omu yali amanyi English ate ekiyumba kyansumbuwa nnyo olw'ensonga yali omu yali amanyi Oluzungu ng'ate tasiibaawo abeera ku ssomero ng'ate Luwarabu lwe bakozesa nga sibimanyi kati eno mu kampuni e Uganda tewagendako mu training lwasooka ne bakwigizaako ebigambo ebimu twali mu training nakolako training yali ya weekend kuba tiketi yange yafuluma mangu ate bagamba training ebeera ya weeks nnya ekitegeeza y'ensonga lwaki olulimi lwe wagenda tolutegedde wapapa saapapa umukisa ndowooza yolaba obonaabona ate nga olulimi tolutegeera kati Jojo baali basiraamu kiki ekyabagaana okukwata erinnya lya Jawuhala baali basaala batugamba tebanaaba abeeyo baali banaaba nga tebawunya kati gwe bakulaba nga onaaba tebakwewunyanga lwaki onaaba ate ekyewunyisa ffe batugamba fe abawunya fe abanaaba buli lunaku nokeera n'onaaba ku musanvu n'onaaba n'ekiro naye ne bagamba gwe Kadamu owunya babayita Jojo naera kuyita Jojo ng'abali abantu kati Kadaama bakuyita ku kigambo Kadaama kitegeeza ki oyo omukozi Kadaama okay niwabeera nga mulenzi abeera Kadaama awo mulenzi abeera Sikadaama Sikadaama Sekadaama Sikadaama Sekadaama
nedda Jojo leero luno ofese musakadama sibaana bawana bakiyiya. Nedda. Ndayira. Nabo bennyini bakituyita. Sekadama ne Kadama. Nga bamanyi balinga gamanyi Oluganda. Kakati tuvudde mu kiyumba ekisooka. Bakutadde mu office abakampuni bakukimye. Ogenda otya mu kiyumba kyokubiri. Era ngenda mu kiyumba ekyokubiri kuba we nava eno woofiisi neetwala mu ddwaliro. We nava mu ddwaliro. Mu ddwaliro ki ekyali kikuluma? Mutwe. Ebirowoozo nga bingi teweebaka. Olaba teweebaka okuva ku ssaawa just ssaawa 9 paka ssaawa 12 neera mutwe ne kuluma emisana olina okusasula otulooto naye gwe buli lunaku webaka ssaawa. Bamaze okujjajja baani asasula? Awo baatema ku ssente zange mu kusooka ze baatemako ne bazijanjala. N'ogenda mu kyumba kyokubiri. Ne bampa boosi omulala. Boosi omulala ennyumba ye yenkana etya mulimu abantu bameka? Boosi omulala owokubiri kye kino kyenvuddemu kye tubaddemu ekyo. Kyali we twavaamu ekyo kye navaamu nenziramu ekyo mu kyo kyalimu abaana babiri. Owokubiri? Kyalimu abaana babiri omuwala n'omulenzi benkana ki? nga bakulu. Myaka ng'emeka? Omulenzi yalinga mu myaka 15. Yali omuto omuwala ng'ali mu myaka nga 23. N'ate abakulu baaliwo babeka? Waliwo taata ne maama. Nabo nga bakulu? Mirimu gyenkana gityawo? Ezo fulozo zaali 2. Ng'omukyala musomesa ng'omwami omusirikale. Awo ng'anfumba ng'annongoosa ng'angolola. Abaana basoma? Abaana basoma. Bakomawo tebakusumbuwa? Baali tebansumbuwa. Omulenzi emyaka 15 abeera atandise okwegomba abawala teyakusumbuwa? Oyo teyansumbuwa n'oku teyali antya kuba batusumbuwa nnyo naye wobalaga obukambwe baba bakutya ate batanya abaddugavu. Naawe naye ng'oli mweru era eri oliobeera muddugavu? Mba muddugavu eri. Ate ng'olina musiraamu era walinga osaala kyokka ate ng'oli musiraamu ng'osaala era ne bakuyisa obubi mu kiri ekiyumba ekyasooka. Emirimu wagisanga otya mu kiyumba kyokubiri? Ekiyumba kyokubiri emirimu omukyala kale ye yalimu okutulugunya nga nsibira mu nju nga ggalawo ng'ennyumba zonna zonna azirookinga. Lwaki yali akusibira mu nju? Ngalowooza ojja kudduka? Ndowooza. Ennyumba buli lumu byonna ng'agirookinga bw'akomawo okusomero n'azigulirawo. Jjukira kusanako eri kaaka. Nga wakomawo ku ssaawa 8 n'enfuluma kulongosa lujja naye nga kusana kali tosobola na kutunula. Kyokka nga yakuleseewo n'okola emirimu n'akugalira mu nju n'otafuna budde bulongoosa n'olongoosa ng'akomyewo naye nga waakucunga. Biki ebirala bye yakolanga ebyakunyiga? Kyo kyokka kika kye yakola kuba ebirala bisigadde nze ng'ebyemmere nga nasalawo n'ebbira wagenda ku ssomero mama yagenda kukola ki? Oba waalinga emmere nga tebasibaawo oba gwe wali afumba? Nze eri Omuwarabu n'oba nga gwafumbye tosobola kugira nga Omuwarabu tamaze kulya. Ng'omuzeeyi gwabwe kulya waba akuwadde akuwa ebyo baliddemu. Gwe wamalanga okufumba ne weetolerangako? Seetolerangako bwe bagendera ku ssomero bati 11 kantandika eyange ogifumba nga nja musamulemu yange naye ekyeggulo eyiyo ebyange. Kati bo bali ani yali abafumbira? Nze kennyini. Lwaki wali ofumbaga separately yo? Anti nge yange ngifumba ku makya. Kati eri bagenda okujja balaye nti ate nasenyeeko yaabwe. Sobola osena kunozaazaawo bwoti? Ngere yaabwe ngifumba ku ssaawa 6 bagenda okukomawo ku ssaawa 7:30 ng'eyaabwe eryaawo. Mmere ki gye basinga okulya? Emmere yaayo mukyere. Gokka? Naye gwe walyanga? Ebbanga lyonna? Omalayo ebbanga ki mpazi? Awo namalayo ebbanga lya myezi 5. Eri mu kisooka amalayo mmeka? Eri mu kisooka namalayo lya myezi 4. Naye gwe wali mutiitiize oba gwe wali muto? Nedda saali mutiitiize. Ate baali banjagala nnyo naye nga buli kiyumba kyonna era nze mbeekyangirako okunzizaayo kuba baali bampisabubi. Ate abakwagala nnyo ne bakuyisa obubi? Ng'olina kyejo just abantu bakumaka mmere nnaku si kyejo ebyemmere tobira osobola okukola nga tolidde. Kusomooza ki okulala kubalaba mu kyumba kyokubiri? Ekyumba ekyokubiri pozi musajja oyo omusajja ye yali ayagalako n'okunkwata nga wagenda nga omukyala wagenda okukola nga ye
avaawo leeti naye nkale ze mulaga nti sibyendiko nga nkera neekolera emirimu gyange nga simuwabudde era newampita nefula nti simuwulidde neekolera byange. Kati omukyala yaggalangawo ennyumba yonna ekisenga ky'omusajja ng'asigaddemu buli lunaku ye yasigalanga emabega yasigalanga ewaka kaakati najja ng'ajja ng'oluusi wembeera mu lumu yange kuba nze sooka kulongosa wansi nenyambuka waggulu. Wali osulanga waggulu bo basula wansi? Yo omusajja yali asula ku flo ya wansi ate omukyala eyammakati nga tebasula bonna? Abali tebasula bonna, buli omu asula ate abaana buli omu asula mu kisenge kye. Kati omusajja olunaku olwasooka walaba bubonero ki bwe yateekawo embeera ng'engoye ze sinze zikima mu kisenge kye mulumu balina gundi bino ebisero byabwe nga waaba engoye ze zigubye ateeka ekisero kye ku mulyango ze wenzija naye ng'atandika okuzireka mu kisenge nti ngende zikimeyo nga teye gyali. Agamba ati nampita nti ngende zikimeyo ng'ate ng'omukyala taliyo. Naye baali bampita Jojo. Ye lwaki Jojo? Anti bagamba erinnya ly'ejjawukana. Kubanga tutandika n'ejje Jojo. Akuyita Jojo ayogera English ayogera Lulimi ki? Omusajja yali tamanyi Luzungu ng'amanyi Luwarabu. Kati awo ng'Oluwarabu ntandise nasinga nakulwigiramu ekyo ekiyumba. Agamba ati ayogera ekigambo kyegamba nga akuyita okimengoyo. Taali yukamu n'okola otya? Neŋŋaana. Lwaki wagaana ate omuntu omukulu wakuyita ogaana walowooza wayogoyo ate era eri omusajja tolina mwewa. Tolina mwewa ayinza okuba yali akuyita buyisi ku kimango egyo otandika okulowoozaamu ebintu ebirala. N'omulundi ogwokubiri n'addamu era n'agamba ki? Era mu kisenge kye okimengoye ng'ate era omukyala yangamba siyingirawa ew'omwami era naawe Omuwarabu kyakuyigiriza kye kyolina okugenderako nga wakatuuka mu nju yo kyakugamba kyogenderako teri kukyuka. Awulidde ng'omuwala ali yayagala okugenda okukuba ekyeyo omuwarabu kyakugamba ky'oba okola tobeera na mbuttu manya ennaku eyakutwalayo bwakugamba togenda mu kisenge kya musajja ne bawoza ttaali byebitaali bwe togenda kukimaliwo abawala nga bo tebekakanya baaba nga ne baba tebannamalayo nti ttaali nga ye awulidde nga bamuyita nti yingira ekisenge ne yeetwala. Kati omulundi omulala awo we yakoma kuba we netandika okukyusa face ng'era abo wampita nkyukawo nti nandaba nti teyakukwatako talina teyankwatikira n'alekerawo okukola ki okumpita era engoye ze n'atandika oziteekako. Kati omukyala kuyingira mu kisenge nga ngamba lwaki engoye tozirongoosa ne mugamba siziraba ngawo ku mulyango. Oyogera mu lulimi ki olwo? Mu Luwarabu. Wali oluyize okyalumanyi? Ng'olwo ntandise okuluyiga awo naye ng'oyogera luli olumenyefu. Ate baba nabo batutegeera nga ndogera. Kaakati tewatandika okutya n'oyagala okukyusa ekiyumba kuba gw'okyusa mangu munnaffe waguma? Naguma kuba mu gundi wano mu training batugamba olina okubalaga bukambwe ate Omuwarabu ate buli wakutunulako ati ng'alaba oli mukambwe takuddira. Tetwagenzeko mu kisenge gye wasula omufaliso ekitanda awo nasangayo ekitanda nasangayo omufaliso kimu kyaliyo naye lwakuba ebyokukozesa n'okulya nga byakweyiiya gwe omukozi ng'era mu kusooka ng'awo bwemba nga ngenda kunaaba ngenda mu kisenge kya muwala we gye nziba sabbuuni ebizigo tubyesigana muwala we gamba gy'otoola sabbuuni nga gye ntoola sabbuuni ogenda n'ekiveera ngenda nawo nga ngenda nga ntoolerako awo mu kiveera kyange ng'ogenza olongoosa okulongoosa ng'ebizigo ngendera muri mu ruumu mwennyini mwe neesiigire ey'omuwala we. Naye Jojo wali olinamuko kamanyiiro wali totya nga n'omutima omugumu nga totya bawalako okuba ebizigo okutuula ebizigo. Kati nga nange sirina byakwesiga tosobola nga teweesiza ebizigo nsensiwuke nga batuvuma bali bavumanya abawo bakuvuma nga bakugamba tonaba nga tonaba wewe batakuwa ebizigo. Kakati ekyumba ekyo kimala mu bbanga ki? Ekyo emyezi 5. Okay. Otuyigiriza engeri gye batuulamu awayigirira mpozi okutoola ku bintu awo mukubba nabbako just kwebeezaawo. Nze Dora program labuka wano ku Kyagwe TV nkujjukiza mukwano gwange subscribinga ko nakawo mukadde ojja kuba otufunira ddala butereevu buli
kitukutuusaako. Kyagwa TV tukola ebintu bingi naye okusingira ddala tukola ku mawulire, tubeera ku mikolo ne tukola vidiyo ennungi, tukuba ebifaananyi ne tukutegekera albums ennungi, tukola live streaming, otuwa omukolo ne tugutuusa ku bantu butereevu ne network nga terinaamu keekutte. Tugenda kubatuumulamu naye nkujjukiza nti ku Herona Hospital lisangibwa Kisoga wekyamira e Wantoni ku Katosi Road ng'ova Mukono naawe ava Ejjinja okyamira Wantoni n'ogenda Kisoga si wala nnyo, genda bakujjanjabe endwadde ez'enjawulo. Naye kati essaawa eno ekiriyo waliyo olusiisira lw'ebyobulamu bakujjanjaba amaaso ag'ensenke. Tumulamu katono tukomawo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you